Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuko ntugenda kulawo nyo mpuliriza mu katono. Byengendo okuteeka mu video eno boba ku obitracing mu society yonna. Mu ggwanga lyonna ku lukalu lwa Africa. Manyanga bumanya nti abantu abawangalira mu society eyo bali beyond danger. Oba bawangalira mu danger esukka ku ya bulijjo. Bwolaba nga society nga charity replaced rights. Omanyanga bumanya nti abantu abawangalira mu kitundu ekyo bali mu nnabe asukka ku wa bulijjo. Ntegeeza ki nga the natives of the citizens are denied the basic rights. Naye ate nga baweebwa small offers, gifts, handouts nga abazibawa balabika nga babayamba. Omanyanga bumanya nti abantu abawangalira mu kitundu ekyo balinga baddu oba mbuzi mu kisibo. If you meant to beg for what you already entitled to, senga okakibwa okufukamira n'osaba already ekikugwanira okugeza malwaliro, mazzi mayonjo, masanyalaze kutuukako byanjigiriza. Abo bobisabye bwe kabatanda ne babikuwa nga bakusuubira okubakubira mu ngalo olw'okuwa kye badde bateekeddwa okukuwa oba kye bavunaanyizibwako okukuwa. Omanyanga bumanya nti society eyo abantu abawangaliramu baddu bafuuka bakozi baabo be beegayirira okubawa bye bateekeddwa okubawa. Kitwale nga taata ayagala abaana bamukubire mu ngalo bamutendereze olw'okubagulira emmere. Bw'olaba nga society nga fear became the culture, ng'okutya kwafuuka kitundutundu mu bulamu, nga system tekyakozesa kutya wabula nga yakunomalizinga. Abantu nga batandika okukkiriza nti okwekuuma ng'osirise kyamagezi. Ngamba, when people started to believe that keeping quiet is wisdom, omanyanga bumanya nti abantu bonna abawangalira mu society eyo baddu. Abantu nga batandika okulowooza that survival is success, nti okubeerawo kasitoba ng'ofuna ekyokulya nga weebaka nti eyo success. Omanyanga nti bonna baddu balinga mbuzi mu kiraalo. Abantu nga batandika okulowooza nti dreaming about a better life, a better country is extremely dangerous. Omanyanga nti bonna abali mu society eyo baddu nga nkoko mu kisibo. Bw'olaba nga society nga toxic peace propaganda ekutte akati, ntegeeza ki nga peace became a weapon, nga emirembe oba eddembe sina mirembe, ng'emirembe baagifuula kyakulwanyisa nga bakugamba don't you protest, you will bring war. Bw'olaba nga society nga zino sentiment bazikozesa nnyo nti temwekalakasa mujja leeta olutalo. Shut up and protect the peace. Mubeere basirifu mukuume emirembe egiriwo. But it's not peace they make sure that they protect. Nga kyebakasa nti si mirembe gye baagala gwe okuume, nga baagala okuuma amaanyi gaabwe. Omanyanga bumanya nti senga oba owangalira mu society eyo oli muddu, wuliriza wano wammanga. Ekyo ki making sure it makes them forget they even ever had a voice. Gwakola ekyo bagwe bagambye n'okola ekyo kikuwerabiza n'okwerabiza nti wali obaddeko n'eddoboozi nti oba olina n'olukusa olusobola okwogera. Mpulirizamu, bino byendi mu kwogerako mu society yonna bitandika mpola. Bitandika n'abannamawulire kubula, bitandika n'aba student kukwatibwa, bamaama kutandika kuwoninga baana baabwe nti bali mu kwogerako bijja kubassa. Within time oba akaseera we keetooloola otandika kuwulira nga abantu balekeddawo okwogera nga kibattira muli nga batya okwogera si nti kubanga bakyamu wabula nga batidde nnyo olw'okubeera abatuufu nti abantu batuuka kaseera nga batya
okwogera kubanga batuufu okwogera kyendi mu kwogerako kye bayita self censorship. The silence you wear like a bulletproof. Akakasirise koyambalanga vesti eziyiza amasasi nga si kamera nti waliwo akulondoola wabula nga it's your own mind that watches you, ng'obwongo bwo kennyini butandika okubanga bwe bukulondoola bwe bukutunuulira. Your tongue becomes your suspect. Mu society yenni mu kwogerako olulimi lw'omuntu lufuuka suspect. Your thoughts become traitors. N'otandika okutreatinga ebirowoozo byo by'olaba nga bituufu ng'ebikuliddemu olukwe. Kati ekyo kye bayita psychological dictatorship. When your silence isn't imposed, ng'akasiriseeko tebakase osirike wabula nga kali self-installed, nga gwe kennyini gwe weesirisizza wekka, nga yegwe weekozeeko ogwa poliisi. And then the country looks peaceful. Awo bano bannaffe abakulembera society eyo oba ensi eyo gye batwala okubanga mirembe, nga temuli protest, temuli riots, nga temuli outrage. Naye ate mu kaseera ke kamu ng'egyo tegitegeeza mirembe, nga it's a graveyard of opinions, ng'eyo waliyo ntaana oba okuziikibwa kw'ebirowoozo by'abantu. Is fear dressed in national colors. Mu society gyendi mu kwogerako okutya kwe kwambazibwa kala z'eggwanga. When you see someone fired for a tweet, n'olaba nti omuntu yatweetinze n'akwata n'aggalirwa. Someone vanished for a slogan mu society, ng'omuntu ajja n'akwatibwa simply because yayogedde slogan people power our power. Gwali eyo n'otandika to obey, okugonda. Si kubanga ogonda nti okkiririza mu happening, but because you don't want to be the next victim. N'otandika okutya wansonga emu nti toyagala kufaanana bali abasavinze nga example. Kati ekyo tekibeera royalty. That's not royalty. That's hostage behavior. Eyo mbeera y'abantu bawambe. In such a system, mu society gyendi mu kwogerako, truth is dangerous. Amazima gali dangerous nnyo. It's not allowed, tegakkirizibwa. It's not debated, tegateesebwako. It's criminal okwogera amazima. The most honest people become enemies of such a society. Abantu abeerufu bafuuka abalabe b'eyo society, era abantu abakulembera society ezo bafuuka bataata bannabbi ne bakatonda. The state replaces faith with fear. Okukkiriza mu society eyo kusikizibwa okutya, and facts with fairy tales. Obulimba bufuuka ekituntundu mu society eyo, era ne bufuuka amateeka. Ng'abo abawana ebikyamu batuufu basiimibwa, nga baboogera ebikyamu oba ku bikyamu biri mu society bavunaanwa ne basiribwa. Mu society ekika ekyo teweetaaga basirikale kubeera ku street. Abantu batandika okwewakinga bokka na bokka. People start watching each other, reporting each other. Ne batandika n'okweroopa, ne batandika n'okwetya. Ebimu ku byenjogedde ebyo bw'obaako society ensi yonna mw'obiraba ku lukalu lwa Africa, manya nti abantu abalivinga mu nsi eyo balina kulonda ne bavotinga out abantu abateeka mu life ekika ekyo. Sina kindi bw'obaako e Uganda n'owulya ekigambo protest vote, weetabamu kyetabe, kubanga oba muddu ng'enkoko mu kiyumba. Ekomyawo londa bwoti, kalonde kanoonye kabanje, this time round Wolan